abatulaba abalaba Bukedde TV bebaziza nnyo okugobereranga n'okulabanga emboozi z'omukenkufu buli lwa Sunday. Muze muzigoberere ebbanga ddene nnyo naddala bannaffe bana basoose okubeerako ewaka beewuunya naye bwetutyo bwe tubeera myaka gyonna biseera byonna era kati nga tuli mu kubala mwaka gwa kutaano tutambuza mwaka gwa kutaano nga tubaweereza emboozi z'omukenkufu wano. N'olwekyo bw'oguba nga gwe mulundi gwo ogusoose okuziraba kugamba ntya tiye nywerera awo oli watuufu nga bulijjo siri mulala z'omukenkufu Nyanzi Julius okuva mu Prof Bio Research tusangibwawo ku Hoteli Kotorio gisanga awo waggulu w'akatale k'ewa Kiseka omwaliro ogwokubiri ekisenge kiba kya 152. Bebaziza nnyo okutugoberera era mbasaba mutereere tusumulule entanda ya leero tuzze twogera ku bintu bingi nnyo. Wiiki ewedde twayogera ku bintu ebyo by'osobola okukolera awaka omuli scrub omuli eddagala ly'engatto ng'okozesa ebintu ebikwetoolodde ng'ensogasoga scrub ng'okozesa omubisi gw'enjuki ne twogera ku aftershave nga tukozesa obukomera. Bino ebintu byonna biri awo wammwe tetubijja bunaayira. N'olwekyo mutabani wo Barunabba Zebidaayo mugamba atereere adde mu layini yeebeereremu essaawa etuuseeyo yennyini okulaba nga naye asobola okugenda mu maaso. Ate weeks 2 emabega twayogera ku amamera ago ne tukulaga engeri gy'osobola okufuna ssente ng'otaddemu capital akakadde n'oba ng'osobola okufuna $42. Jjukira ebintu bino ffe tubigula amamera tugagula oba okoze ga kasooli oba okoze amamera ga binyeebwa oba ga kawo tewali kigaana gonna amamera g'okola ffe tugagula bulungi nnyo. N'olwekyo beera mugumu beera n'okwagala olabe ng'osobola okubaawo nekyotandikawo gwe alina capital omutonotono twakulaga bizinesi okola obuti obukuma essigiri era ate kati tunayongedde mu science nengamba abantu bano bwe tuddira akantu kana obuntu omukaaga bwe tukoze buno obuti obukuma essigiri ne tubuteekamu ekibiriiti oba okubya ebinyonyi 2 n'ejjinja limu kubanga bw'oteekamu ekibiriiti omuntu eyandigenza ate okunoonya ekibiriiti bw'agula obuti buno obukuma essigiri asangamu ekibiriiti. Bwe tutyo bwe tupanga bizinesi oli yakugamba teriba ddogo wabula gaba magezi nti gweyongeramuko n'osinga banno bo ne baliyita ddogo naye nga gw'ogenda mu maaso ebirungi biri mu maaso. N'olwekyo tulina kwekolerera bwekolerezi era gwe mulamu omukulu gwe mbaddeko okubalaga nti tusobola okukola ne tukulaakulana ate ne tugenda mu maaso. Era mu mbeera y'emu abalimi baffe leero mu puroguramu ya leero mwe mulidde empanga mulimi munno muyite omugambe essaawa yeeyo twatandikira ku batalina mirimu ne tudda ku bantu abalina capital waabwe naye nga tebamanyi ssente zaabwe wakuzisiga. Wiiki ewedde ne tugenda ku abo bavubuka abakyala abasigala ewaka n'abaami abatalina emirimu oba n'abo abaagala okugaziya ku nfuna yaabwe. Naye kati olwaleero abalimi nammwe baleetedde golodi baleetedde zaabu naye nga sinabagenda mu zaabu oyo kansooke mbayambeko abalimi baffe mubonyeebonye nnyo n'ebigimusa wamu n'eddagala erifuuyira. Kyova olaba sente zibambi zibayise mu ngalo n'olwekyo kambayambeko leero mbayigiriza okukola ebigimusa naddala ekiri nakyo ekigimusa ekyo kiki bwe weetaaga funa ekiseffuliya kyo amata leero gavuddeyo munansonyiwa nga bwe mulaba nti ente ennyana enywa ku mata n'abantu ne banywa ku mata bitu byakugabana. N'olwekyo bw'oba olima nga bw'olunda amata bulijjo kya bugagga kyotamanyi nga bwe mumanyi tetera kusaaga omukenkufu tasaaga. Leero ngenda kubayigiriza okugatta omutindo ku mata mukolemu ekigimusa wamu n'eddagala erigoba ebiwuka mu birime. Bino ebintu bibeetoolodde nze ntera nnyo bagamba nti ebintu ebigenda okutuyamba tubiyina naye tubibuusa amaaso ne tutunuulira ebiri ewala. N'olwekyo lockdown eno etuwadde ekyokuyiga nti buli kye twetaaga all we need is here in Africa. Buli kye weetaaga kikwetoolodde. N'olwekyo amata gano ekyokusookera ddala mugamanyi kubanga teri atamanyi nti oba abamumuziina kati bw'oba ofunye amata
amata g'ente amata gano osobola oganyikamu ensigo osobola oganyikamu ensigo osobola oganyikamu ensigo ne zimera oba kati za kasooli oba za bijanjaalo oba binyeebwa oba ntungo lwaki toteekamu mazzi gonna toteekamu mazzi gonna kubanga amata gano gakolanga ekisika obutwa mujja kutunulira nti abamu bwe baba bateresa ensigo bateekamu eddagala mu kuteekamu eddagala eryo liremesa ensigo okula mu kulemesa ensigo okula kitegeeza tugenda kukola loosi nti ojja kusimba ensigo ezo ezimu zivundire mu ttaka naye kati okwewala embeera eyo ensigo zo zinyika mu mata ekiro kimu n'olyoka osimba edo sizoni ya kusimba enkuba yatandise okutonnya n'olwekyo gano magezi mapya ga kikenkufu era nga gakutuusibwako omukenkufu nti nga bwe tulaba amata omuntu alina ulcers anywa ku mata amata gasige asidi oyo ayitiridde mu lubuto HCl amwokya mu mabwa ulcers ne zittuka era amata omuntu anywedde obutwa batera kubagamba mumuwe ku mata lwaki amata gasika obutwa kati negano amata bw'oganyikamu ensigo gajja kusika obutwa bwe batadde mu nsiko okuzikuuma nga kawukuumi tazirumbye katugeze ng'ebijanjaalo n'obuuka obulala obwonoona ensigo ate amata gano gabreakinga dormancy ensigo n'ebeeraawo nga tekula wabaawo ze bayita endogenous factors ebirungo ebyo ebiremesa ensigo kula n'olwekyo gano amagezi genyina okubawa ge bayita international kikenkufu oba IK naye ng'ekituufu bagayita indigenous knowledge naye nga gatutwala ku level eddako n'olwekyo gwalina ente ezo tekikugaana kufunayo kolita y'amata nonyikamu ensigo zo amakungula ne gaba mangi yield neba nyingi oyo science ate galimu ne proteins ne enzymes eziyamba okugonza ensigo eri n'olwekyo nawulidde omukulembeze ng'agamba ati ate amata mugagyeemu mugakolemu kasiyeni abantu baffe batuuse ku level eyo mpozi omukenkufu n'amala bisomesa naye kamba twala empola katutandikire ku kyaffe wano tutandikire ku matango gakozesa mu byobulimi naye ku kasiyeni mwabiwulidde nga olaba bipya nnyo oba byebiki nja bibatwalira nja bibaleetera nja bibasomesa n'olwekyo nga tumaze ate okunyikamu ensigo mu mata amata gwe omulimi ali eyo gakolanga ekigimusa galina calcium era nga oba oyagadde okolamu eddagala erifuuyira ebirime malungi nnyo wano toli mu kwonoona kubanga sente ze zikola sente olina okuteekamu akasente osobole okufuna sente n'olwekyo oba oyagala okukola ekigimusa ky'amata weetaaga ebintu bisatu weetaaga buto w'enniimu weetaaga n'omunnyo gwa Epsom ono wakabi nnyo buli maka gandibadde n'omunnyo guno ogwa Epsom jjukira wiiki ewedde nakugamba nti Epsom ono bw'omugatta n'omubisi gw'enjuki okola kye bayita scrub naddala mu abakyala n'onyirira n'odda ku luguudo tugenda okuva mu lockdown nga naawe olabikako naye gwe wenna wafuuse damage oyinza okwekakkana nga mbaata kabuze kuyise mu ngalo kuyise mu nkwawa n'olwekyo weetaaga Epsom weetaaga soda bicarbonate of soda ngezaako okuyamba ku balimi olwa Sunday ya leero oba mu musomo gwa leero okubayambako okukola ebigimusa bino kubanga nammwe mulemeddwa okugenda mu maaso kaseera mukaba twahakakaire abalimi b'e Bungereza mu Europe be bagagga abawano babayita lukebe lunteese nedda abalimi baffe bandibadde bagagga katubayambeko nga tubayigiriza ebintu ebinaabakulaakulanya n'olwekyo kino kyekizimbulukusa emigaati bakiteeka ne mu paani soda by cup oba bicarbonate of soda kati osenako kijiiko ate jjukira soda by cup asika obutwa mu ttaka ajjamu aluminium n'akendeeza n'olunnyo mu ttaka kati oteeka mu kijiiko kimu mu mata then n'ofuna n'ekijiiko ekya Epsom ono ye magnesium era gwe munnyo oguli mu nnyanja eri gye bayita eya Galilaya ne Dead Sea mweguli Epsom salt gwe munnyo oguli mu Dead Sea era gwe gwayamba ne Yesu okutambulira ku mazzi kubanga nekakati era bw'ogendayo mu Isirayiri abantu batambulira ku mazzi otambulirako n'otakkala kugamba gwina buoyancy gukkeeping afloat noba nga tobbira
otekamu kijiko ate bwotunulira ebimera byonna ebya kiragala kabe kasooli kajibe miyembe kiragala oyo alina omunnyo ogwo gumugukka kiragala oyo gwe bayita chlorophyll omunnyo ogulimu baguyita magnesium namuno otekamu ekijiko tuli mu kusoma wano kwekolera kijimusa nagambye mulina obugagga naye temumanyi abantu amatane gabasala abantu babeeri mu west ne bagayiwa ne baganywanga amazzi bannaye otamanya butubonyabonyeza nnyo mu nsena ate abatamanyi tebamanyi balaba balekaana wano n'ogamba kiki kino naye tubagamba tubasonyiwe tebamanyi kyebakola kati olumala n'ofuna buto w'enniimu mwazisimba oggoba ensiri naye mujja kujja ku Prof Bioresearch mugule CD muyigoka mule enniimu muzijjemu kabuto mbiyigiriza abantu mu Sundown musomo gw'amaanyi nga bw'oguwulira nti Sundown tusuula omusana ne tugoba enzikiza y'obutamanya ebonyaabonyeza omwana w'omuddugavu kati n'oteekamu nabyo ebijiiko bibiri nga wano omaze okukola ekijimusa ng'ofuuyira gw'alina kiwotoka alina ennyaanya nga zaabika kubanga amata galimu calcium ennyaanya zaabika waliwo abantu abafuuyira ennyaanya bazifuuyira nnyo NPK ne zigejja ate mu kugejja ennyaanya neeyabika bwabisi kati ennyaanya eyo osobola ogifuuyirako ekirungo kino kirungo tokifuuyirako nga bwe kiri okiwa kati litemiyo neeno ey'amata n'ebino eminnyo gye ntaddemu n'enniimu oil ono obiteeka mu lita 2 ez'amazzi n'olwekyo nga bwe twatandise nti amata bw'ogateekamu ensigo zokka gakolanga ekirungo ekiyamba ensigo ezo okubala ennyo n'obutavundira mu nnimiro era amata ge gamu bw'ogongeramu eminnyo gino ate gafuuka eddagala ly'ebirime eriri oganiki mwabaagala okulima organic farming mulekerawo okukozesa obutwa n'ebintu ebyonoona obutonde bw'ensi n'olwekyo tukozesa ebitwetoolodde naye olwaleero nga bwe nakugambye ate ng'oggyeko okulima ebyo bye mulima ebibasumbuye ebyeteekaga ebijimusa nga bino ate temuvaawo tugenda kukomawo n'okulima piripirimanga black gold ono piripirimanga teyeetaaga kufuuyira nga bino ebintu by'embalaze ate teyeetaaga bijimusa n'olwekyo tovaawo tukomawo n'ennima ya black pepper oba black gold oba the king of spices tovaawo